Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'Ekumi mwaka guno, kkooti enkulu bwe yali yawuliriza omusango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale awamu ne Captain Dennis Owola ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe, muwala wa Lutale Mariam Obed Lutale yava mu mbeera n'agezaako okulumba omulamuzi Emmanuel Baguma olw'ono okugaanira mu musango guno, ate era kkooti gye yali akubiriza n'egaana okusaba kw'oludda olw'owaabirwa okuweereza fayiro y'omusango mu kkooti etaputa ssemateeka. Omusango guno nga guddamu enkya, ekitongole ekiramuzi nga kiyita mu mwogezi waakyo omulamuzi James Elemi Mawanda kivumiridde embeera eno eyaliwo nga kigamba nti kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. Abantu bangi kumwe mujja mu makooti gaffe naye bwe mujja mu makooti abangi mutandise okuyisa mu ngeri emenya amateeka ate ne mulaga obuseefufu nga muli mu makooti. Njalo bategeeza ate no bakubiriza nti bw'oyingira mu kooti kuuma empisa olungi nnyo tokola bintu binaatataganya ate ntambuza ya misango mu makooti. Mawanda bw'atyo agamba nti yeeyisizza mu mbeera eno kkooti ebeera esobola okumusiba. Bw'okola otyo omulamuzi alina obuyinza okuwa ekiragiro ne bakuggalira kubanga oyisizza mu kkooti gaayo. Naye abalamuzi baffe bakoze kinene nnyo okuba nti beekomako nnyo mu bifo ebimu oba mu misango egimu gye tugenze tulaba ne baba nga tebakoze biragiro bifaanana bityo. Naye njagala obbakakasa nti buvunaanyizibwawo bwazze mu kkooti eya lukale okukuuma empisa ennungi kikusobozese okuwulira ebigenda mu maaso ate osobole okuddayo ewaka mirembe. Ono era alabudde abantu ku ky'okuwugganira mu kkooti ng'okuwulira omusango okugenda mu maaso. Twekomeko tulekeraawo weyisa obubi mu kkooti, empisa embi ez'okuwogganawuggana ez'okukola biki, tubeere abantu kkooti kifo kya mirembe, kifo kya mpisa. Era kyova olaba nti tubeera n'abasirikale abasobola otuyambako. Njagala beebaza nti mukola omulimu munene gwe mukuuma empisa mu kkooti. Abantu basabye okukuuma emirembe n'empisa mu kiseera kino nga omwaka guggwako beewala ennaku enkulu okubasanga mu makomera. Omwaka nga guggwako emisango gyonna egikyaliwo, twagala mukuuma empisa, muleme kusibuuka mpisa kubanga tetwagala ate bateekeko biragiro bigenda kubatawaza ate mu mukomera ng'ate mwali badde mubeera wamu ne famire zaffe mu nnaku enkulu zino zetugenda mu ez'amazaalibwa. Kale nabwe kityo mwena mbaagaliza ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ate tuyite ne mu kulonda mu mirembe. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.